ono bamuyita General Gaddafi atabukidde omulamuzi MP katazi muyitemu tuyimiridde maaso go wano si lwakuba nti tulina omusango wadde kkooti tulina okujjamu otuwa obwenkanya batukwata olw'ensonga z'ebyobufuzi tetulina nsonga gye batukwatira twali mu kuziika batugamba twabba nyo bdira otya mu lujjudde nti twajjayo ebiso netubitunuzamu netumujjako twabaddako nga bwe bagamba tubadde tusaba owekitiibwa omulamuzi batuwozese tukoye okubeera eri nga tukola obusibe manyi naawe oli muntu bweoyo mumanyi kyetuyitamu eri okusiba nga tolina musangwe nobeera ku lusenge naye nga tolina musangwe gwewazza mumanyi bwe kiruma singa tubadde tulina omusango twalimiridde wano bavumu naye okubeerayo nga tolina musango ate ogenda okwetoloola ka pulizoni konna abalimu bali ku kasango ke kauntiwane ekyo It is simple. An accused person is saying, if there is a case, try me. It's a full year, it's now a year since Your Honor. I think the point is made. Anything different from what Your Honor, just to buttress further the point and to add a footnote. Your Honor, for the record, once again, Michael Chin. Your Honor, it is a well-established saying in the law that a court of law would rather release 99 criminals than to convict one innocent. The accused person is being in prison for all this long, just like my colleague has said, is equally having them sentenced. They are actually serving. That shows how much a court of law should put emphasis on a speedy trial in the spirit of Article 28(3) of the Constitution. I find it prosecutorial misconduct, Your Honor, for the prosecution to present one state attorney who informs court that the file was called by the Director of Public Prosecutions. He did not substantiate on that fact. And today, for the second hearing, he informs they produce a different prosecutor who cannot substantiate on what the first prosecutor said. It is not enough for my learned colleague, the prosecutor in court, to see. Are you saying it is irregular? It is not irregular, but it is not enough for him to simply say that investigations are not complete, and then he sits down. Formerly, we are informed that the file was called by the Director of Public Prosecutions. It is very unfair, connoting to prosecutorial misconduct, for my colleague to come to court to say that investigations are incomplete, and he sits down. People are in prison. I therefore pray and implore this honorable court, Your Worship, to stress it to the prosecution. They must comply with Article 28(3). We are not requesting it. An order from the Constitution of the Republic of Uganda to speedy trial for any person accused of an offense. Well, Your Honor, just to qualify it, what we are saying simply, we had an agreement with the given prosecutor. We undertook. When we come back to court, we shall tell you how far we filed, and so many other things. So it is dishonest to court and to us. But well, the statement we are making is justice delayed, justice denied. Let's give an opportunity to the prosecution. Your Worship, I'm alive to the tenets of the right to thus far, the prosecution has not said it. I will not address the imaginations and the wrong monologues by defense counsel.
the allegations, of course. And I find no merit. Not what they're responsible. But I rather commit to the Honorable Court that the state will give respect to the right to a fair hearing. Afuuka mmere y'abagobebwa ku mirimu. As provided by the Constitution. And just to address the affairs, my former colleague and I work for the same office, and have the same institution. Keep track, we exceed for 2 weeks. Statement. Investigations are not complete, and there is no commitment. No commitment. Well, he's junior. Another shit. I'm not allowed to order the statement. No, bila uta. Conjectures, Bila the defense. I seek protection from what? So you're protected. Censorship, No, I am speak not. up. State try to be audible. Pardon, speak loudly. He wants protection from the court. I have protection of the court. There is this is not a press conference. No, no, no. Pardon, I will not such a question or all of the circumstances and respect it. Okay, Remember, Papa, No, no, no. I'm okay with anything given by court. okay, prosecution is advised to speed up investigations in the matter. Bearing in mind the rights of the accused, the accused, through their lawyer, are advised to apply for bail in the High Court, since this court lacks jurisdiction to try a case which is statutory in nature. This matter is adjourned to the 16th. Therefore, Listen. Since we look at that,
It's not available. Can we? Can we take? Well, I don't want to go ahead. That's my challenge. We shall take the earliest if 14 is available. 14. Because it is foreseen the bail issues will be around that time. Because I've seen today. You're great. Let's have some order. We do not want a letter. No, but we are that's for 2 weeks. Maybe 9 life. If you ask me to I'm giving you a No, we want calls us to be here. if we have to get the favorable This one is unfavorable to most of them. You're on 14 or 17. Yeah, we appreciate that. We really appreciate we will take it. 16. Byebyo ebivuddeyo mu kkooti bajongeddeyo paka nga 16 Ogwokuna baganda baffe ali bagenda bbanga bakomezebwawo naye nga omuwaabi wa gavumenti awoze ekintu kimu mbu tebannaba kumaliza kunoonyereza naye nga balina omusango guno mwaka mulamba batuuka n'okukwata abantu nga batugamba olwedde obujulizi babulina ate babanga bakwata abantu nga balina obujulizi kate bwabulidde wabo bakyanoonyereza lwaki bakwata abantu nga tebannafuna bujulizi bwesalira bubakakasanda bano abantu balina omusango jasi baagala kimu kukwata abantu kusiba abantu nga basibira obwereere negwe munnayuganda z'okukayimuka ffe tulina okwerwanirira tulina okwegobako bano abasajja kosi byonna ebivuddeyo mubadde mubisoobera si bye birungi ennyo muzimanyi kooti tezikyali ku saidi yaffe naye nga bannaffe emikwano gyaffe tetusobodde kuvaayo nabo babongezayo mpaka nga 16 naye ngenda kusaba bannayuganda I'm not inciting violence naye ngenda kubasaba ndowooza tubeeko engeri gye tubanjamu baganda baffe bwe kiba kyetagisa buli omu kugenda kusaba kati ke tumanye tuvudde mu kooti y'abantu gyetunuulye Katonda n'omulala buli omu omanye ekyokukola okubanja baganda baffe kuba tebagenda kugatibwa kino nkibabuulira imagine omulamuzi ajja ne batuula baalo yawuliriza buuliriza bwati wayagala awandika bwayagala abivaako oluvaawo ng'atunula ku kalenda agamba mata eri adjoined 216 nogende kuwe bali behind kino kigenda mu maaso ofuna atya emmere eryandabye mukyala wa akireewo abaana be bali wano mu kooti ofuna atya obuvumu obusibisa abaana b'abano ng'okimanyi tewali nsonga yonna yonna tebalina musango gwonna gwe baakola so bannayuganda mbasaba n'abo abagiyambako kuba tubamanyi bw'eba erowooza nti waliwo emisango bagamba olwaleero baagala kukozesebwa emisango egyo kuba bakikakasa obujulizi nga ffenna bwe tumanyi tebuliyo
kati fayiro etandise kufuuka nga tena eri Masaka eri Kampala, eri Masaka eri Kampala yafunye neki n'ebigere. Olwasembayo olwokuba fayiro teyaliwo wano twali tulina bye tutasobola kukola. Omuwaabi wa gavumenti eyajja n'akakasa kooti nti fayiro ya kooti gye baali bayise e Kampala egenda kuba ekomyewo olwaleero tusobole okugenda mu maaso n'ensonga ezo. Kyakoze akoze gwakudduka n'asindika ono omulabye atamanyi na byakwogera mu kooti. Tuva eri nga bwe bazze bannayuganda bonna ku ddembe ly'obuntu mu mateeka. Liberty is next to life itself. Singa omuntu ayingira ekkomeraawo n'atunuulira ono abalaata, gavumenti oba terina ssente zisasula balooya bamanyi mateeka nereeta bano bannamba Lujega. N'obeera ng'abantu bonna bazze mu kulwanira eddembe ozze kwogera statement emu nga bw'otuula nga bw'obalaata. Tetunaba kumaliriza kunoonyereza. Tukugambye nti omwaka guyiseewo ayogera kimu ye, tetunaba kumaliriza kukola ki. Era kyetulabye wano nga kye twazudde tekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako musango gumu. Abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 loza kye kigendererwa. Ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyekiwaaki gwogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bogamba nti bakola ki babibba. So kiri very clear ngera bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kakati gawe mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo ekigendera kiri very clear. Batulasoba namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateeka kw'omu ataaliwo nene fayiro yennyini bagikwese. Tubabuuza fayiro eri Kampala, fayiro eri Kampala. Baleete fayiro mu Nnambiro. Era wano fogwaffe tugukoze era tugenda mu maaso tukole nga bannamateeka. Naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki okuvaayo. Kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu. Kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki lwa people power. So tukubiriza omuwaabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala bamusongamu ki olunwe ave mu byobufuzi ajje mu mateeka. Ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala gobazze mubiri nti ate katutereka kakalu ka kooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko nti omulamuzi omu abaddewo ne kati ali mu transfer. Twabadde tukaayana nti Masaka waliyo omulamuzi omu wasaana abalamuzi 4. Tesobodde kooti kuwulya abantu bamalayo emyaka 8. Naye n'omulamuzi omu abaddewo kakati naye bamutransferinze. Kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi. Abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tutumanya abajulizi tebabalina tumanye bwaba twejjeereza bwaba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi kubeezaawo musango kwe kusaba kwaffe. Kanso kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo. Baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama kuba ono senior woli instructions azijja ku oli kati ye bw'ajja tayinza kwongerako. So kagendere baleete junior ali awo eyakajja Namba Lujega nga kyakayiga azze ku statement emu. Ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano tulina law firms 8 kati bazaweze ne 12 eziri redde. Law firms luteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajjeno waba jjeno bakiikirwa nga baki nga bajjeno okulaba nti banunulwa.
naye noleeta ono state nereeta ono, so ndowooza kibadde kigenderere. Kooti yabagamba luli mukomyewo file mwanguye okulaba ntugenda mu maaso. Kati eyeeya mukomyawo file eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo, era bali mu kukola bulipo. Lwaki babikola? Ekigendererwa si kyakuwozesa bano, ekigendererwa kyabwe kyakusavinga busibe ng'abalala abaliyo emyaka 4, 5, 6, 8 kati bawozesebwanga. Gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza, ekusavingisa obusibe nga tekuwozesezza, oluvannyuma nevaayo negamba nti omusango teguliiwo. Bayinza n'okuyita gye bayita nole prosecute, naye nga gwamaze okusavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kamaze okuggwa kanako ke batagetinga nga kamaze okuggwa, tetuzzaako kuteekawo mbeera. Ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe. Ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo, kiri kye mbagambye nti wayagala basereka makadde abalala, tusibira wa DPP. Ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga, tumubuuze nti bujulizi kiba olina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery naye gwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri, lwaki fayiro agaanye giweereza e Masaka egende mu maaso kuba bano bo balemereddwa, era ebigere bino bisibira wa DPP. Mubuuza bibuuzo ebyo, oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro, tujja muyambako fayiro ejja wano okuwoza kutandike, ne fayiro yennyini gye tulina okweyambisa okulaba ntugenda mu maaso ne bail application. bwe ebibadde mu kkooti oyinza byogera kooti. Despite the promises last time we appeared in court, the state again came with one line. One line. Investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days. The Constitutional Command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial when you are prolonging. 6 months can't be a speedy trial. So it is deliberate that the accused persons, just like many political cases which are in this prison, are all on aggravated robbery. And it is apparent many of those have been there for 4 years, 5 years without trial. We are not yet about to accept. The lawyers are going to do their part, but I think we need to come up as Ugandans. Today it is actually, or tomorrow it is you. We need now the people to rise up against this operation using, the state is using courts as a means of detaining people without trial, without due process. So we are calling for a fair and speedy trial. From here, we are going to the DPP. Because the file is bouncing between Masaka and Kampala, now we are going to the DPP to push harder, to ensure that, first of all, we want to see any line of evidence through a discovery which can sustain aggravated robbery. Aggravated robbery is for highway robbers who are gun-wielding people with an intent to murder. It is aggravated. How can a sweater and a phone of 150,000 aggravate? How can it at law? So it is an abuse of process of the law. It is a nil-motivated political persecution. It is a persecution, not prosecution by the state, with an intention for these people to serve a sentence rather than trial, because they are not ready for trial, because they don't have any iota of evidence that can sustain the charges before this court.
Ekyo okumanya ekirala kitono nnyo nti omusango guno gwe tuliko wano e Masaka bavunaana Kireewo Kivumbi ne banne musango gwa byabufuzi y'ensonga lwaki buli gwe baba gyetekako ogwa aggravated global tebagubulinaako obujulizi ebbanga lyonna bali mu kugula n'okulimbalimba kooti nti balina obujulizi fayiro eri wa DPP bali mu kugula biseera basibe baganda baffe ba Kireewo Kivumbi ne bannaabwe bali mu kugula kiseera abakuumi ba President Robert Ssentamu Kyagulanyi baleme kubeera naye mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi amateeka gonna tugataddeyo mu kooti tugalaze omulamuzi agalaga nti abantu bano balina okuwozesebwa mu bwangu omuwaabi wa gavumenti gwe baleese kirabika omusango bambi gubafuukidde kagumba wegoge naye bwe baba tebalina bujulizi abantu baffe babate bagende wabwe bakole emirimu gyabwe ntegeezezza ekkooti nti waliwo principles z'amateeka zetugoberera bakugamba nti court of law would rather release 100 criminals than convict one innocent ekintu ekyo kitegeeza nti kibi nnyo 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 okukumira omuntu mu kkomera nga talina musango mwebale nnyo mwebale yenze kintu mayiga kyandaba akaseera kano bwekyembeera abwebadde nga tuli mu kkooti ng'abawulidde kansoja James bwayogedde bakugambye ebintu ebyo wammanga akankweko ku bantu abamu ababadde mu kkooti eno okubanga bakubuulira era ennyinke kijje balina soka obuze ku bannayuganda gwe kino kyolaba kikolwa ky'amateeka oba kikolwa kyaki kino kikolwa kya bumenyi bw'amateeka okukumira abantu mu kkomera ng'okimanyi bulungi tebalina musango n'oyagala odde abaana b'abandi obazanyireko ebyobufuzi ng'otuukiriza ebigendererwa byo nga abaana obattira future yaabwe abantu baabwe babonaabona balina abaana tebakyagenda mu masomero naye g'ozanya byabufuzi kubanga oyagala kutuukiriza ebigendererwa bye oba oyonoonera abaana future yaabwe naye ng'okimanyi tewali musango ebintu byonna ensonga zonna ze bawa mu keesi gye bagezaako okuzimba n'omuntu atalina maaso aba aziraba zizaali so kati tetubagamba nti olugendagenda mu maaso wadde bano bali mu kkomera ate abalala bajja kusigala nga balwanira eddembe ly'abannayuganda so tetusuubira nti bino bakola byabwereere era ekiseera kigenda kutuuka abaana baveeyo tebolaba nti bo bawakanya tebaagala na bya bbeeyi baagala oba balina obujulizi babuleete naye era tebajja buleeta kubanga ne bali ababeerayo emyaka kati kigenda mu 5 obujulizi tebabukuŋŋaanyanga kubuleeta so kati byonna bakola byabwereere okwata bano abalala bajja kubanga kyebalwanirira kyekyo ekikwata ku mitima gy'abantu kyekyo abantu kyebateekeddwa okubeera nga bakola ki nga bagoberera so byabwereere soko obuze ku bannayuganda era otubulye ki ekibadde kigenda mu maaso erinnya nze Kiruta Yusufu Junior Nterettamu ekibadde mu kkooti olwaleero n'ekibadde mu kkooti zonna ezizibaawo kikolwa kyakwebuzabuza ja kugamba nti gavumenti y'okwebuza kusobola okubaako nga kusobola okubeera nga ekuddiisa bannayuganda siteeti yasooka mu lutuula oluwedde siteeti yasooka yalaga nga webeetaaga emyezi 6 na biki bino byonna byannimira byomwamanyi essaawa eno siteeti takomyewo ono gwe baleese bamuleese nga mutaddemu ne kaalikoode ekigambo kimu kyafulumya mu kamwa ke nti tetunaba kumaliriza kunoonyereza ekiraga nti tebali redi naye ate abasibe bo tebalina redi tebayeetaaga na bbeeyi wadde nga omulamuzi asabye abawawaabirwa ne balooya baabwe bateekemu okusaba kwabwe okweyimirira nga maikooti nebba abawawaabirwa bo balina redi okuwozesebwa kitegeeza ebbanga lyomaze omwezi omulamba ku kasimu ne sweta amini omwaka omulamba nga tonnaba kufuna kunoonyereza kumala ebyo musango tekiraga nti ddala gwa byabufuzi munaffe omu Mugumya Gaddafi avuddeyo n'agamba batuwozesebwe tuba tulina omusango ffe tuli redi naye ate omwaka omulambo emuba nga temunaba kunoonyereza ku kasimu olwo singa enkya igukyanga wammundu obanga walijambiya nekino ekikolwa kya Mwami Museveni okugezaako okutumalamu amaanyi n'okunafuya pulezidenti kubanga abawambibwa bebako
kuumibwe nga kwe kuli n'aduumira security ye n'ebyo ebikolwa byonna tetujja kukubikiriza bannayuganda nga akulira ba council bwagambye babizi bali mu protest naffe gyetuli tuveeyo nga tukola protest ez'amaanyi tuvumirirwe ekikola kino ekyokusiba bannaffe awatali yadde okwozesebwa oba kyegeeza balangibwa bwemage tebalanga enjobe munnayuganda kyolina okumanya era kiri kwakirero bano abasajja bali mu kusetinga president ekyabakwata munnabyabufuzi omulala oba bakwata omuntu yenna yenna alwanirira enkyukakyuka akwogerera so okukirwanyisa olina kutandikira ku kino ekyolwaleero balimu okusetinga president ne baleetera okukola ebirala neyanzi okyakutyanga tondiddeko bbali soka obuuzeeko ku bannayuganda honorable era embeera ki ebaddewo mu kkooti wabuli eki ekigenda mu maaso bannayuganda balimisiza embeera ebaddewo bukozi tonna tubadde tugigoberera wano tubadde nungi nakwaffe abamu tubadde tubisuubira kyebyo bye balina okukola naye nze always message yange teyawuka kubanga fonna tuli bannayuganda ate tulina omusayinzi message yange egende abantu abali behind omusango guno nga bakimanyi nti bateekawo bikikole si kituufu owulira otya mu mutima muli ng'omwana wa akire wazze mu kooti amaze ebbanga ddene nga tamulabanga singa abadde mwana we tugende ku bannamawulire abagamba nti baakubibwa mbu babagirayo ebiso imagine mu lujjudde lw'abantu ne babagirayo ebiso kirabwa nayo kati buli omu yali alimba ofuna otya amanyi agaddewo ne weebaka nga nawe oli muzadde kuba abasingako bakyala be bataiminga emisango gino egitaliko nga nawe oli muzadde n'ofuna amaanyi agaddewo ne weebaka ng'olina abaana nze ŋŋamba twandisoso nteeka ebyobufuzi ebbali n'olumirirwako nga gwe omuntu kubanga baleeseeroyo wabwe nga nebyayogera tabitegeera nga n'obwamu ayogera bwama era fe abamu tetutegedde nategeera byabadde ayogera oba badde ayogera lunyarwanda oba badde ayogera lunyankole oba luzungu oba luganda tetubitegedde tulabye bulabi ngaakuba mulamuzi kaama lumaze ne bagamba nauganda ngenda basaba ekintu kino twebereremu ngenda basaba ekintu kino twebereremu tubagambako nga mugamba ffe ebyobufuzi tebitukwata kukigendako era nga kiri ku ggwe tekino tugenda kibagamba bulijjo okoma okusirika nawe ogenda tuuka ng'onyigirizibwa tugenda kufunayo engeri gye tubanjamu baganda baffe mu mutima mulungi kubanga wano kyensobola okubagamba era nkibajjamu tebali wiringi batuwa ebyo ebyange sinaawo mbeere bulungi yese mulungi andaba olunaku olwaleero tubadde ku kkooti wano e Masaka era nga bwetyo embeera bwebadde era bwekityo bwe kigenze baganda baffe babazizzaayo paka ennaku z'omwezi nga 16 munzikirize embeerekereze gwe wenna ali ku GTV. Tusabire baganda baffe abo abaddiziddwayo kuba tebalina musango neyo gavumenti ya General Museveni bubanga tusobola kuweebwa kikyo nga gwolaba ali mu buyinza oba ali mu ntebe tasobola kikuwa mu mirembe oba mu kuteesaganya kiba kya bugunjufu kiba kya buntu bulamu okukozesa obusobozi bwonna bw'olina obukwetoolodde oba maanyi oba ki okumuggyako ekikyo tulina okugyayo baganda baffe mu mbeera zonna tulina okweddiza obuyinza bwaffe ababulina bawamba buwambe batwala butwala tebali ready kubutuddiza kati kitukakatako mu kusinza mu ssemateeka okububajjako ku mpaka. That's where we're going.